ebyawo buli lwakuna ssaawa 2 okutuuka nga zikunukiza okuwera ennyawo yankulekera ab'amawulire ageesigika ne bakutwala mu maaso. Nkusaasidde afunye okusoomoozebwa okw'enjawulo, obulamu bwe butyo bubeera, ate afunye ebirungi mukama waffe yeebazibwe. Nnaku z'omwezi ziri 6 omwezi gwa 6 omwaka 2024 gwa mukama waffe, nga nze Stephen Danstan Busuulwa muzzukulu wa Namwame Bwama akwagaliza ebyo byonjagaliza, ndi wano okubiriza puroguramu eyo, ate nga nkujjukiza nti ku mikutu gyaffe mugatta bantu gendako kwe tuli butereevu ku Facebook, teekamu BBS Telefina ojja gobeera bulungi ku simu yo, kompyuta yo n'ebirala. Ku TikTok kwe tuli, awamu ne YouTube kwe tuli live, teekamu era BBS Telefina YouTube channel yaffe esooka ogobeere bulungi ebigenda mu maaso mu nsi. Akawungezi ka leero bekiro kya leero nakusuubiza nti ngenda kukyaza omubaka wa Nnyendo Mukungwe eri mu Buddu e Masaka, Oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, era ngenda mukwanjulira mu kaseera mpawe kaaga naye katuuse. Honorable Oweekitiibwa kwaniriza ku BBS Telefina ate ekiro kya leero. Naye nsanyusa okubeera wano. Lamusa kwoyo abatulaba ku Telefina, nsanyusa nnyo okubeera wano akawungezi ka leero ogabana nammwe ebirowoozo ku nsonga Mwami Busuulwa z'anaateeka mu ddiiro. Nkakasa nti tunaaviira wano wanaabeerawo bingi ebitangadde, ate oba oli awo n'ebibuzo bye tunaaleka mu ddiiro nze naawe alaba bye tunaayongera okumulungula nga bwe tugenda mu maaso. Nsanyusa nnyo okubeera wano. Amiina. Era njagala kujjukiza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye nti ennaku z'omwezi nga 8 okwosa olunaku olw'enkya emipiira gy'ebika by'Abaganda gigenda kuggalwawo mu butongole, nga bali ku finals ku mupiira gw'akamalirizo. Bazzukulu ba Nsamba ab'Engabi Ensamba be bagenda okutuuka ne bazzukulu b'Amazige ab'Empindi. Omupiira ogenda kubaawo ku ssaawa 9 n'emirango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya, kubanga nja kuba n'okulaba omupiira ogusooka ogwanyalwana ekifo ekyokusatu, kukubiriza kukeereza nkokola ewankulukuku mu kisaawe wano osobola okulaba omupiira ogwo. Jjajja Namwama abakubiriza mwenna abazzukulu be, abataka abawusa babakubiriza mwenna abazzukulu mugende muwagira ebika byammwe, n'Abannayuganda mwenna okuyingira ssenyusa omutwalo gumu, VIP emitwalo 2, n'abagenyi abayita abafunye zi cards, ebifo byammwe bigenda kubaawo butereevu. Ate mmwe Jjinja mu Busoga mbajjukiza nti olunaku lw'enkya tuli eyo nga BBS Telefina, tugenda kubeera ku The Fantasy Lounge nga tujaguza emyaka 8 gye twakamala mu kisaawe ekyokuweereza ku TV. Abaweereza ba Telefina bonna tujja nabo, kyemubasuubwa tugenda kuzannya n'omupiira, tugenda kuba ne health camp awo mu bifo bye nababuulira nga tugenda mu maaso. Naye kansooka ennyumyemu ne Honorable Mpuuga Oweekitiibwa, oluvannyuma tunaagenda mu maaso nga nkutegeeza biki ebigenda mu maaso mu nsi. Buddu ali atya? Buddu akasana katandikiriza, naye abataabongoota bali mu kunoga mmwanyi zengera, awamu zengererera walazansa okwengera, naye era n'emmere emu akasana kagikutte kubanga waliwo abaasimba leeti, naye nga Buddu emmere mweri ng'oggyeko bangalo bunani tukola ng'obwedda, kubanga ebbanga lyonna ffe tuteekawo omutindo gw'okukola nga Bannabuddu. Mugaba abataabongoota obeera otegeeza ki? Ndira kati tujereze oba kuba wuuli nti enseenene zigudde mu lusozi gwe n'ozirumba mu ttuntu oba osubira genda naki, era enkango zaayo nkalu. N'olwekyo abo abafaayo ne bagoberera nga si balwadde nga tewali kibagaanye kola, waliwo enjawulo wakati mu mbeera enzibu ebyenfuna n'ebiri mu ggwanga, enjawulo weeri ey'amaanyi. Era njala kuyozaayoza naddala abavubuka mu ggombolola gy'enzalwamu y'ekisekka bakola nnyo. Bakola nnyo okulaba nti bakyusa obulamu bwabwe. Amiina. Buddu sitwabeeranga baavu, obwavu buleetezi mu kitundu kyaffe. Nti buli imported bwajja ne buteekebwayo buteekebwa? Ngambye buleetere, kakati oyinza okumanya bwaleetebwa mu mulembe ki, bwajja butya, ne buzaala butya, ne buzzukuza. Tugezaako okulaba nti tebufuna kizzukulu kyakubiri. Badde ntandika nga nkwanjula nenkwanjula ng'omubaka wa Nnyendo Mukungwe era nga kamisona wa Parliament. Ekyokusa kye mbayagala okugattako n'embuzaabuzibwa naye ekyo ngenda kikubuuzabuuza. Wasemba wano nga ngattako nti era omumyuka wa pulezidenti wa NUP mu tundu lya Buganda. Kati ki ekiriwo? Ekifo ekyo kirina
tukirina lwaki mbuuza mu kiwandiiko ekyasimbwa bagamba teri ajja kunzijja mu NUP nkyalimu era nja kubabuulira ekinaddako naye kati nkigatteko mu kwanjula oba tekiriiwo baluwa twagiraba ekujjawo anti ogasse bingi ekisooka nkyaliwa NUP ekiro kivangawo ekyokubiri ebifo situweberekako byebereke era biba n'ekigendererwa lwaki tubirina ekyokusatu oli bwagamba nti ekifo nkikugjeeko naye nakola statement emu nti okukinjijjako mu mankwetu tekikola makulu obuvunaanyizibwa bwe nnyina okukola nga memba wa NUP ate ng'omukulembeze nga MP nkyabukola bulungi era ebirala byonna ebanyongereza obuvunaanyizibwa kyabukola bulungi esebo nga memba wa NUP esebo naye nga si vice president ng'omubaka wa parliament nga commissioner wa parliament ebirala nyongereza kyewandibadde weebuuza ekyandibadde ekikulu nti obuvunaanyizibwa bwewakolanga kati ani abukola era mu kubukujjako ekigendererwa kyali kyakuba nti tebukolebwa oba wabeerawo okuziŋŋama okugenderere ekyo si kyange okibuuzanga abalijja abavunaanyizibwa ku ekyo obuvunaanyizibwa ku ekyo BBS terefayina kati etundutundu lya Buddu ogaye okyali wa NUP ekibiina mwoli naye waliyo mobilization oba campaign ey'amaanyi oba olukyalo lw'amaanyi lw'ekibiina kyo bwenamagamaga nga sikulabayo nga president w'ekibiina ne ttiimu n'ababaka ab'enjala bavudde e Kampala eno bazze owekitiibwa Mpuuga Nsamba yali asuubirwa okuva ku lukuŋŋaana teyalabika wali oyenda kuyita tebakuyita kyaliwo Mayi Busuulwa ndowooza tulina okuzzaawo ennono esomesa abo abatugoberera bwe tubeera mu bifo bino bye tulimu mu bukulembeze ne mu bukulu tulina bitubaako okwegendereza ennyo nti buli kyokola tokikola kutuusa mukolo buli kyokola abakulu bakusuubira naddala ffe abanoonya okukolawo enjawulo nga tunoonya obukulembeze bwe tutalina kyabulabe nnyo okugamba nti ojja kgenda weetabe mu kintu ekyokutuusa omukolo sijja kugamba nti ngaomukolo obukolo ogwokwalula abaana naye nja kugamba nti ebyobufuzi biba n'ekigendererwa naye ekigendererwa ekyo kibeera nga kiri negative oba nga kyakudda mabega abamu ku ffe tukyetabaamu bwe nasembayo okujja wano wambuuza nenambulula lwaki nali mpadde ekibiina amagezi obutagenda Masaka kolayo bya bufuzi nga wakyaliyo endooliito omuntu yenna akola ebyobufuzi ebirina ekigendererwa ekigenda mu maaso kubanga ebigendererwa bibira bingi waliwo aba n'ekigendererwa nga kyakukkakkanya byabufuzi ebikolebwa waliwo agina ekigendererwa nga kyakwonoona waliwo alina ekigendererwa nga kyakutyoboola olaba n'ekigendererwa nga kyakinyumu nga bw'oli w'amawulire ate anoonyereza gy'essaali e Masaka oyinza okuyamba abatulaba n'obanyumiza ku mboozi y'ekigendererwa ekyali ekyokugenda mu maaso olugendo lwa kilomita 2.5 ogenda e Masaka n'okudda bwe guba muyiggo oyinza okugamba nti gwali mwabukira busa abantu ne bafumitibwa amaggwa amatovu ag'ennyonza naye ng'ekigendererwa oli bwakiteeka ku mmeeza eky'ebyobufuzi ebyabo abanoonya obuyinza nga kyali kyakulaga bantu ate nti obuyinza bukyatuli wala bwe tuba tutambula tutyo n'olwekyo kiseetaba mu nteekateeka eyo kubanga nalabanga amakulu gaayo tegatutwala mu maaso okuggyako okutwala mu maaso obutale obulwanibwa abantu atalina bigendererwa terefayina era okubanga yazanyira obutambi abagiraba ne balaba ebyaliyo bayimiriranga singa obuuza bannayuganda ababalaba balina kigendererwa ki kutagendako kulambulako ku kibuga naye okgenda n'okyalira ekibuga n'okyalira amaka n'oŋŋamba nti nzija negamba nti siriiwo naye n'ogamba nti n'oba toliiwo nja kujja waakiri ndi amapeera go nga toliiwo nja kujja waakiri ntuuleko mu lusuku awo ndowooza ebyobufuzi babikola n'olwekyo salabawo kigendererwa kyamakulu ekyokugenda e Masaka ekisooka kyagamba nti kyakukunga
naye bw'obuuza nti ani gwe bahakunga Masaka akalulu akaggwa yalonda NUP ebitundu 85 era bw'ogenda abakulembeze abalondebwa e Masaka ng'ogyeko abaka ba parliament local government NUP ekulembera ebitundu 90 kati bw'obanga wafuna obululu 7 eddokolo ng'ePadel toyinayo na ssentebe wa kyalo ng'ebunyolo toyinayo na Kalinda Luzzi n'omala mwezi mulambo okunga genda Masaka fe abeefumiitiriza ku byobufuzi tubuuza nti oyina ekigendererwa oba okakasa abantu nti tokyalina mulamwa n'olwekyo saagala kweteeka mu kifaananyi kyagala kukakkanya byenzikiririzaamu nga nkola ebyobufuzi ebyekiyita mu luggya. So mikwano gyange omuli n'abakulu abantu alamu NUP ndowooza ebyobufuzi ebyo ebyefubitizi tebitugattako. Olowooza byali byafubutizi okujjako nga lw'ekigambo ekirala ekitegeeza ekyakolebwa nze kyemmanyi eryo effubitizi eryokugamba nti tugende era nabadde nyina byendabamu nti mwatulaba amaanyi ge tulina nga mbuuza mwani mugenze kwepima naani bitambula kubanga abantu bajja bali baza tebajja kujja osobola okugenda okulwana naye nga golwana etaliiwo n'ogenda mu shadow boxing. Saagala kufunira buvune mu warm up ng'ate waliyo omuzannyo omunene. Kyabulabe nnyo munnabyabufuzi yenna okutwala abantu mu byobufuzi eby'ekinyumo nga waliyo obulabo obunene obutwolekedde nga ffe abaagala gavumenti ekyuke okutwala abantu baffe bafiire ku kkubo kubanga mwagala ekinyumo. Bwe oyagala abantu bangi bajje bakuŋŋaane Masaka nga n'ekyokola bakyukkiririzaamu teweetaaga kupangisa bantu na kukunga abantu kubajja Kampala ate obogeremu e Masaka. Ndowooza ekyo ekyali e Buddu kijja tu ekyokuyiga abaagenda n'abataagenda okwongera okwefumiitiriza. Embeera yonna etalimu kwefumiitiriza ebeeramu ebyobufuzi ebyo ebyokusumulula amapeesa okweraga ebifuba. Saabisoma ebyo ate sisuubira biyiga mu bukulu era sibimanyi. Ebyobufuzi byemmanyi birimu okwefumiitiriza n'okwebuulirira ku ekyo ekigattako. Ne bwe mbanga nyina obutakkaanya naye busuulwa ndowooza nyina ekifaananyi kye ndowooza kisobola okubujjawo. Ne buli bw'oyongera okulaga nti tolina na busobozi bwa ŋŋanga bikusoomooza mu makaago bwe oyita olukiiko lw'ekyalo okonda ssentebe w'ekyalo layini yo neebeerako ne mukyalo n'atakusimbako oyinza okwewuunya. Ndowooza tulina okwegendereza ffe abannabyabufuzi abavuganya ekifaananyi kye tulaga abo bwe tulaga nti tuli banjawulo kikulu nnyo. Ekyokubiri nti tetusobola kuganyulwa mu byabufuzi bitwawula okuggyako nga tulina ogwetuwa obuyambi oba oli awo ndi Museveni bwe yagamba nti bwe tunatuukira mu 2020 nga opposition enafuye ayinza okuba tutandise okwebuuza nti alina bannaffe yali alina mu mutwe nga bajja muwa obuyambi obutunafuya fe abaagala enkyukakyuka. Kubanga olugendo lwe tutambudde ensobi gy'oyinza okukola kwe kulowooza nti abantu okwewaayo n'okwefiisa n'okwefiiriza okuleeta enkyukakyuka kitandise emyaka 2 egiyise. Bw'okirowooza bw'otyo nti kyakatandika n'olwekyo nti olina script olina ekiwandiiko ekipya ekinene abalala kye batamanyi n'olwekyo ojja kiggusa wekka tolina gwe weetaaga. Ndowooza tujja kufuna ekizibu eky'amaanyi ennyo kitwandifunye singa tubadde tumanyi nti guno omulimu si gwa muntu naye gwa buli omu alowooza nti Uganda etambula bitege n'olwekyo alina okusaako ettofaali. Bw'ogamba nti olugendo lw'ekibiina kyo okujja Masaka lwasala oba lwati lwetaagisa ate bwe bagenda emukono olwo lwa lwetaagisa oba lwe bagenda mu Busoga lwe lwetaagisa nga bali babadde bagenda genda mikyana lwladde lwetaagisa oba Masaka yekka bateetaagisa n'ebitundu ebirala kyetaagisa. Manyi busobanuza ekibuuzo ky'obuuza subset 3 ya kibuuzo ekinene kiwandibadde oba oli awo gamba nti singa obadde okulira ludda lw'opposition nga ggwe ekibiina naggwano mu kiseera kino wandibadde okola ki? Njala kiddamu ne ansa engazi nti ku ssaawa eno bye tukola si bye birina okukolebwa. Mu kiseera kino bye tukola si bye birina okukolebwa. Ebirina okukolebwa singa mbadde nzaabisalawo byandibadde birala. Olugendo olwagenda ekyaggwe
lugendo olwagenda e Buddu ngendo za kweraga ssajja ekiteetaagisa kubanga singa omuntu Ssekinnoomu alina obusobozi obugamba nti eggwanga likyuke nga kigambo bugambo singa eggwanga lyakyuka dda ebimu ku bikolebwa obeera lyawo ffe abawangaddewo kaakatonotono si bipya engendo ezo twazitambula dda ne tusala entuuyo ne tukona n'enjala ne zivaamu era tuzeebuulirirako nti nga tunaaba ku lutambula okujjako nga kyogenza okukolayo kyankizo oba kyanjawulo ku ebyo byali bikoleddwa okujjako era ng'ogenze kweraga ssajja nakulaga balala nti si bansonga olwo n'olwekyo bakuvunnamire bakuleetera envujjo ndowooza ebyo tebituyamba era kyemudde gamba nti ansa yange kwekyo ngazi nyinza gifunza mu kigambo kimu oba mu sentensi emu nti byetukola si byetulina okukola era nzira ku kiri nti twetaagawo akaseera n'abo abalowooza nga nze ak'okutta ebigere okwebuulirira kukirina okukolebwa bw'onombuuza ki ekirina okukolebwa nakuddamu ojja kimbuulira amaaso ku ggwanga nze Stephen Danstan Busulwa ye Honorable Mathias Mpuuga wa kitiibwa ekitiibwa era njagala kumanya otuwadde ebibalo ku bukulembeze mu Masaka n'otutegeeza nga NUP bweyina ebitundu ebinene ku local governance ne obaolyawo ne ku level y'ababaka ba parliament ekyo oyinza kukiteeka ku ki ekyabawa obuwanguzi mu kitundu ekyo Mayi Busulwa ensonga nyingi ekisooka si kyekisoose ekitundu kya Buddu okulonda nga kibanja nkyukakyuka kubanga akalulu ako kaali kajjukiza ggwanga lyonna nti ekitundu ekyo kyagala enkyukakyuka kyazaagala dda ebbanga emirundi mingi kyekimu ku bitundu by'eggwanga ekibadde kivaamu ababaka ba parliament n'abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu abava ku ludda oluvuganya era n'ebitundu bya Buganda bingi nga tebinnaba kunuusa ku kagolo ketunuusa e Buddu kutandika kuba myasi gy'e Buddu yasigala yeetengeredde ng'erina eddoboozi erivayo erigamba nti tulina bye twagala bikolebwe mu ngeri ya njawulo ne mu biseera ebiri nga tukyali mu movement system nali nkyali mulenzi muto neera nali active era nga ngoberera era Buddu yaweerezanga abantu abagamba nti kino ekya movement kyambuleera kino tuli mu kiziiro ndowooza tetuvanga ku nota eyo ey'ebyobufuzi egamba nti twagala nkyukakyuka enjawulo eriwo nti waaliwo okwewaayo okw'enjawulo mu kalulu akaggwa waaliwo okuteekamu amaanyi ag'enjawulo waaliwo okukolera wamu okw'enjawulo okwaleeta ababaka ba parliament abava mu kitundu ekyo kya Greater Masaka abasukka 10 ekyo kyali kipya ku mulundi ogwo kubanga obumu bwaliwo okuziganya kwaliwo kyembudde ngamba nti omuntu yenna agenda e Buddu ng'agenze kweraga ssajja aba atuze mu lubimbi aba ali mu kusiga kanyeebwa mu nnimiro gye twajjamu olumbugu oyinza mubuuza bubuuza nti oyala kusiga mu mmere ki so n'olwekyo ekyo kyaliwo olw'ebyo twakola tubikolera wamu n'okwebuulirira n'okwewaayo n'okwefiisa ekyo kibadde sigwali mulimo nti gwa muntu omu ekyo nkibuuza nga kindeeta ku kino kye ngenda okubuuza nalaba mu kuziika omugenzi Pascal President w'ekibiina kyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali addamu Dr. Bedi Wanika yagaawo ekitiibwa Mpuuga g'oyogerako nze namukola kino ne mukola kino nagata ku naawe Bwanika nze nakulonda nze nakulonda akimanya njagala ate mbeeyogedde siwulidde nti ono ye yatuyambako okuleeta abakulembeze bano abangi kuba ye yalagalunye nti nze nabaleeta naawe nze nakuleeta Mabusulwa ndowooza ebyobufuzi ebiri mu lulimi bwe lutyo sibikkiririzaamu era saagala kutyoboola omukulembeze wange owa NUP naye ndowooza mu lulimi olw'e Buddu nandigambye nti yali statement bad test oba oli awo tiyamala gyefumitirizaako mu kibiina ky'ebyobufuzi mukwatagana era buli muntu aleeta contribution ye Mwami Kyagulanyi ekitundu ky'e Buddu yakijjamu emirundi 2 mu kalulu akaggwa ebitundu bingi ebya Buddu teyabituukamu era
n'ekibuga ekyange ekyokuba mu lukuŋŋaana akiyitamu Kuutwe kubanga twalina takiti okugenda ewala eyo twagenda okudda mu kibuga nga mbirigo. Waliwo okwewala kw'amaanyi nnyo bwe muba n'omukulembeze wammwe nga yabakulemberanga Honorable Kyagulanyi bwe yali mulina obuvunaanyizibwa omusitula omulinnyisa okumusuusuuta okumutaasa ebijjagawanye n'okumulambika n'okumwogerako bulungi eri abantu. Omulimu ogwo twagukola ffenna. Omulimu ogwo tegutegeeza nti gwakolebwa abantu abagukola kubanga bo baali bawuliranga banafu nedda n'akamu. N'olwekyo ekyo kibeera kibiina kya byabufuzi ekitambula kityo ekibeera kibiina kya byabufuzi ebeera CALT. Nze ndi mmemba wa kibiina kya byabufuzi era bwe tuweebwa obuvunaanyizibwa twasala ebibanja tukolagana ne bannaffe bangi nnyo mwe mugende wano mwe mugende wali. Ekibiina kya NUP tekyayina ssente nti za kibiina zaawamu naye abantu okwewaayo abamu ne basinga ebyabwe ogwe mulimu ogwo. N'olwekyo njala okukiddamu nti statement ya president nga teyali ntuufu. Be baleeta babeera baana bato batwala ku ssomero tugundi nakujjanga ewaka naye mutwala ku ssomero naye nkunywesa ne ku bboto. Omusajja omukulu ali mu myaka gyange naye bakyandeeta buleesi Parliament kino kisanja kya kusatu. Singa nali njagala byabufuzi byakuleeta kujja buzzi nandibadde siri mu opposition nandibadde ndi mu government. Kubanza kyangu nnyo okujja mu Parliament ng'oliwo NRM okusinga bwe kibeera ng'oli mu opposition. Yensonga lwaki NRM erina ababaka bangi kubanga erina obungodira bungi bwekola ne babundugula mu Parliament. Ekyo ndowooza kyali kikola kya butawaŋŋana kitiibwa naye era njala kulowooza nti kyali kibuguumiriza eky'ekiseera ekyo kubanga ebbugumu lyali lingi muwalaba. Naye ndowooza ezo ze statement zisena kukolebwa nga tuli mu kwekumaakuma nga ffenna enkuba etukuba nga buli omu anoonya weyeewogoma tusobole okutabaala luno olwawamu. Kiba kyabulabe nnyo omuntu yenna mu kifo kyalimu n'obuyinza n'amaanyi g'alina okulowooza nti kino kintu kyange bwoya. Olulimi olukozesebwa lwa bulabe nnyo. Omuntu yenna mubeera mu byobufuzi nga yogerera mu first person singular nti nze kinafuya nnyo ebyobufuzi. Ebyobufuzi tutambulira mu third person plural we us naye nze ndowooza nti simanyi oba Honorable Kyagulanyi bw'omuddiza omuzindaalo n'omujjukiza nti yakyogera bw'atyo akakasa nti ddala ekyo kyakkiriza naye ayinza okulaba nti yakola nsobi. Okye neewuunya ku kibiina kyammwe Honorable Mathias Mpuuga ababaka banno ab'ekibiina mbakyaza twogera tusinkana oba waliwo olulimirwa gwe nno kaadi bajja kujjako kaadi tebajja kuwa kaadi gwe nno oyogera bajja kuwa kaadi abalala beboogera mu kamera nga bwe ndi naawe sibe bajja okunyumya naawe nga bali ku kamera owaye mbadde n'agamba kaadi nkyagyetaaga. Kaadi mu kibiina kye NUP egabibwa muntu esinziira ku merit busobozi. Kaadi kye ki mu kibiina kya NUP ze nkubuliddwa ko tobiwulira naye bangi mbawulira owaye kaadi nabyogeddwa kaadi. Ndowooza abantu aboogera bwe batyo nange mbawulira basobola okusonyiyibwa. Lwaki? Nesooka oteeke ku minzaani beebaani. NUP mu ntandikwa yaayo nga bwe yatandika n'abakulembeze be yayisaamu baava ku mitendera gya njawulo. Waliwo abamu nga bwe lusoose okukola statement y'ebyobufuzi olwamala ogikola n'alayira nga bwe gusoose okutomera ebyobufuzi nga tabeerangako mu mbeera yonna yakusunsulwa yakusomesebwa yakubangulibwa mu byabufuzi n'okutegeera nti abasinga obungi be bateesimbawo abatono be bakola ki bebesimbawo. Bw'otegeera nti abasinga obungi tebeesimbawo tosobola gamba nti obulamuzi bwe obw'ensonga businziira ku kaadi. Obeera ng'agamba nti waliwo bw'ogujulula obwongo bwo n'obufuula obw'okuvuganya n'okubako akalulu. Omunnabyabufuzi yenna ajungula obwongo bwe n'abufuula bwa kaadi ndowooza bawa bulabe si eri ekibiina naye n'eri abantu bayagala okulembera. Obulamuzi oba judgment ya munnabyabufuzi yenna yandibadde yeesigamye era ng'esimbye ku nsonga mu bulambulukufu bwayo. Bwebeera mu byabufuzi bwebeera mu mateeka bwebeera mu magezi aga bulijjo amazaale era ng'ozaawula nti eno y'ensonga era esimbye wano. Naye bw'ogamba nti kaadi
era bugamba nti kaadi era oba onafuye nnyo kubanga bangi bafuna kaadi neera bangi tebakola ki ekigasa okwogera ensonga ezigumivu ate kaadi notagikuwa notakulwala kalulu omunabo basaasira otanyiza ensonga onyonyodde n'oluvannyuma kaadi notafuna kakati anti ekiwe bunafu bw'okwesiba ku kaadi ndowooza principle oba obulambulukufu bw'ensonga oba ekinyusi ekiri ku nsonga eri mu ddiiro kyekisinga obukulu wandisubidde nti munayafuzi yenna ali mu ensa kweyandibadde asimba so si kaadi sisobola kwesiba ku kalulu kanajja nti kekasazaawo byensalawo bwe katabaawo bwe sibaawo olwo ku ntaana yange nekiba nti byonna byenasalawo byasalibwawo ku kaadi nga bye binjogerwako amaaso ku ggwanga kanve eno tukyagenda mu maaso n'owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Ekiriko kati ku BBS. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi gyonna n'Indian Voice Bundle kuba ku mikutu gyonna ku Bei Dondolo gula bundle y'eddakiika 25 ku nnusu 10 Bei Dondolo oba gula daily bundle yonna gy'oyagala nyiga star star 2 olondeko daily voice bundle oba kozesa my MTN app wetwogera awamu tewali kituloma. And I'm on the move, bring your groove and I'll bring my flavor. Bring your vibe and I'll bring the tingles, tell me what's your flavor. My flavor's so good, my flavor slaps. My flavor green, my flavor slaps. My flavor pops, my flavor slaps. My flavor fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Nkakasa kino tokiwulirangako wantu wonna nti omuntu asobola okulinnyanyanyi n'agenda ebweru w'eggwanga ku bbanja. Kino okiwulira ng'olugero olutasobola kutuukirira naye ku Skypins Tours and Travel buli kyobadde olowooza nti tekisoboka mu by'entambula z'ennyonyi ewaffe be baana baliwo. Skypins Tours and Travel jangu entinda kwa Luna Mall leva eyokusatu oba okube ku ssimu noti 7 noti 9 7 noti 7 emu 9 7 ne noti 4 6 7 3 6 9 noti. Zula's Chicken eriwandegera. Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano eyo. Olya enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko. Tunywa olusannya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo, kachumbari n'ebigenderako. Olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko. Janguko Zula's Chicken ewandegera. Emabega w'akatale olye ku kye bayita class w'enkoko Number Chicken. Tumya enkoko ya Zula's Chicken oba kuba essimu noti 759 526 488. Olusaniya balukuleetere kati awo wooli. Bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka. Zula's Chicken lusaniya ewandegera. Jangu nyumirwe omutindo kw'enfuufu
Hotel and Spa Bulaga wegirisenge kisote ntula mu rumuza feste magana nga buli kimu ekiri self contained ekifo kiyitirivu tune restaurant efumba mu kika kya mmere uli ku mbuzi mu nkola ya barbecue ekifo kyaffe kisanyukirwamu buli kyakunywamu ekiri massage steam ne sauna tuna gardens eza buli mukolo twogatta ne PA system tegeeza sound enka katulinda ki jangu ku M4 Hotel and Spa Bulaga owumule ulabe class n'empeereza tuli Bulaga nga wakayita ku Starbucks okkirira ku Full Gospel Church oba kuba ku simu noti 76 50 M0 nyanya oba noti 7 noti 9 578 39 M4 Hotel and Spa Bulaga fatuliko. Oh, Relax, there's an honor for everyone. With 3 delicious flavors in 300 ml and 500 ml bottles, there's an honor for everyone. Where Funireka honor at an outlet near you. Babe, more honor please. Batwongere honor. Freshness you can taste. Zino sebaita empaka z'emipiira gy'ebika empaka z'ebika omwaka guno zitunyumidde ne zikamala kale ffenna tugwere wankulu kukunga 8 June tukigale nga bwe twakitandika n'emipiira ebiri emiryango giggulawo essaawa 3 ez'okumakya abaana abato n'abasoma okuyingira kwa bwereere zino empaka za njawulo kati n'omutwala obuwalabu sirina miziro nina kika tuwagire emipiira gino olwo tuwuzike ne finals nga 8 ogw'omukaaga mujja tutole statement yaffe obuganda bantu ebika bwe buganda onennyonnyolo kya nti oli muganda nti olina ekika netojjumbidde empaka zabika biwagiddwa obwakabaka bwa buganda Majestic Brands BBS Telefina Jabasa Fama wamune Airtel, a reason to imagine. Uganda mbanjulira Tabula Property Services. Tabula Property Services tulina ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala ng'amazzi n'amasanyalaze mu ebiri ettaka liri kwalaali ekyapa ku mmeeza nga n'okulambula kwa bwereere. Tabula Property Services tulina nsana ku masitowa Market Building eruumu namba 18 ne ruumu 19 essimu noti 7 noti 1 942 noti 3 oba noti 7 noti 1 noti 5 4 Tabula Property Services Limited. Own property, own wealth. Welcome to the world of Forest Resort Reza, where luxury blends with affordability. Ideal for weddings, parties, and all your special occasions. Our venue has exotic gardens that set the stage for unforgettable moments. Enjoy our luxurious rooms, elegant swimming pool, the fantastic atmosphere, and our kids park that adds a touch of joy for our younger guests. Join us every Friday for live music at Forest Resort Reza. It's more than a resort. This is where luxury becomes affordable. Live in concert. Machinenga mnano gw'omukaaga awerekeddwako Daudi Lutalo Big Saha Winnie Mwaji Tom D Babito Mtuju Maureen Nantume Yaredi Baza Flona Zafarani Amoto Mbalanguzi n'amalula family yonna Mad Martin Chico Stuart and Bruno ne Mary Hart tumbeto nyawo Wapinya shinya mtwale bipepe mtwale 5 emeza ya mitwala 5 kulama ni kupapa sport akutusibwako Skyping Tours and Travel Goes for mattresses Samza bobu mpachi SPC Join Millers Kulaman's Wedding School Ekana Stage Sonia's Carpet World God Bless Entertainment City Event Salama Road National Place. Dive into a world where local films take center stage globally, connecting communities and inspiring change. Welcome to Uganda Film Festival 2024, where every frame tells an authentic story of resilience, cultural diversity, and the human experience. Join us from 17th May to 7th June for film screenings in all cinemas and vote for your best film under the Viewer's Choice category. Don't miss film workshops and forums conducted by local and international experts. The festival climaxes with a glamorous awards gala night to reward and celebrate excellence in the film industry. The Uganda Film Festival 2024 is proudly brought to you by the Uganda Communications Commission. For more information, call the UCC toll-free line 0800-222-777. Local stories, global impact.
Amaaso ku ggwanga program nkwaniriza nnyo abadde atugoberera Tigwe yakajja nawo nkwaniriza mu ngeri enjawulo. Stephen Danson kuswaga manya gange ndi wano ku mbuga y'Obwakabaka enkulu ku kizimbe Masengere e Bulange Mengo era nga ndina Oweekitiibwa Masasi Mpuuga Nsamba mubaka wa Nnyendo Mukungu era kamisona wa Parliament. Nkujjukiza aba Blue Crane Communication wegala internet ey'omulembe olabe program ku stream nga bw'ogiraba kati live stream nga teyekwata ebifaananyi tebizitowa etambula bulungi ogenda kwekwata aba Blue Crane Communications ogenda kugifuna ku beeyi ntonotono ate nga kyofuna kirungi ewaka ku ofiisi ku simu yo byonna byeyagala bajja bikutuusaako bali ku Nnyonyi Gardens e Kololo esimu yaabwe 0200 30 200 0200 306 200 beba Blue Crane Communications agenda obekwata ate Fabulous Freeman Hypermarket eri mu paaka mpya ku kizimbe New Park Mall mwali ogwokubiri abatunda buli kintu kyonna ku beeyi ntonotono ku retail na wholesale agenda yenkya ofune buli kyeweetaaga bisobola okutambula obulungi. Oweekitiibwa Masasi Nsamba Mpuuga sebo akati abaka b'NUP muli bameka? 5 5 Oweekitiibwa Mpuuga mu statement gyewasemba okufulumya nga 29 oba bangiinako wano waliwo bwewagaba bitatambula bulungi mu kibiina kya NUP era n'obinokolayo olwokutaasa obudde sijjagendayo temuli internal mechanism za kugonjoola obutakkaanya oba olya mulimu omululu mulimu obutakwata bulungi ensonga ni mubaka 5-7 b'NUP aboogera ku butali bwenkanya mu kibiina kye NUP obabalira ku ngalo Oweekitiibwa Masasi Mpuuga Nsamba Dr. Bedi Bwanika, Juliet Kakande, Jimmy Rwanga, Twakagabo, abalala 4 mu abo 5 mu something bo babira wabulala mu nsi tebatwale bulala mu abatono mu asinga okulaba bitagenda bulungi majority esirise singa abangi babeera ekituufu singa ne stand taliyo ndowooza kiba kikulu nnyo okwebuuza nsonga ki si buli nsonga eri mu kibiina nti tugikkaanyaako singa kibadde kisoboka era nga nyina olukusa nandibadde nkenenula buli nsonga yonna gye nandigambye nti eno ndowooza si kya busajja bukulu okujjawo ntandika okugamba nti ku kino na kino eyo si nkola yange abasobola okukikola babeerayo mu kibiina siyinza omukubo ndowooza nti ekibiina ebeera famire mu famire mubeeramu semaka ne namaka mubeeramu abaana abakulu abato era bwebeera famire mubeera n'okubeeramu abazzukulu n'olwekyo wabeerawo ensonga yonna nga ezze mu famire semaka ye n'alowooza nti mu bulamuzi bwe ajja giyitira ekyalo kitandika omuyisaamu olugaayo era nekyebuuza nti omuntu ono atasobola kulamula maka ge agalamulira mu masaŋŋanzira anaaba atya kyekyo kyenayogerako nti tetulina nkola nnuŋŋamu egonjoola butakkaanya nga buzze mu kibiina kubanga ekibiina kiyina bammemba okuva ezombo waggulu ku nsalo ya Uganda, Sudan ne Congo alina okutuuka ekisolo ne bukiikaddyo n'olwekyo obanga okulembera ekibiina kiri mu bannayuganda ab'ekika kyonna ab'ebika byonna amawanga ag'enjawulo eddiini ez'enjawulo emyaka egy'enjawulo tiwakulwa nabo si gwe obazaala tobalinako Luganda yagalagaana nti bammemba abo bajja kujja ate n'ekikulu nga kibiina kito kinaba nakuzimba nnono kinaba kuzimba political culture kiba kya bukulu nnyo okumanya nti bw'oba okyali mu musingi oguzimba ekibiina okubanga muteekawo enkola manya bumanya nti togenda kuzimba kibiina ky'abantu abakkiriranya naye ekibiina kikyali kito kijja kubeeramu abantu abaagala ebintu bikolewo mu ngeri ya njawulo mpola mpola okutuusa nga muzimbye ennono emanyikiddwa singa oleeta muna NUP enna oba mubaka wa Parliament oba council oba mayor randomly n'omugamba annyonnyole ennono y'ekibiina ajja kusobola okubeewa obulango linda muko kiba kitegeeza nti ennono tennaba kunywera n'olwekyo bw'oba tonnaba kuzibula tositama
waliwo ensonga ezimu mu kibiina ze mwetaaga okukwata kubanga muli mu kuzimba ennono eyo gye muzimba yejjo balabisanga abantu abategeera ebyensonga oba abakyalimu ekibogwe bwe muba n'ensonga nga temuzikkaanyaako tutwala ekizampa eriwo ey'obutakkaanya bwe twafuna mu kibiina nga abakulembeze b'ekibiina bannumiriza okubeera omulyake ku nsonga ze bataawa na budde era ne ku ssaawa eno singa babuuza nti mulinawo alipoota awo gye mwanoonyereza ne mujanjulira ekibiina nga ddala mpuuga gye muvunaana yabikola era bajja kugamba nti twalaba ku mitimba twalaba ku social media gundi n'agamba tewali muntu yenna ategeera bya nsonga akola ekyo naye nga ne gw'okikolako y'omu ku bakulembeze bo ab'oku ntikko y'omu ku bakulembeze bo abatembeeta ekibiina abakimaketinga naye mu ngeri y'effubitizi n'obutali kwefumiitiriza n'olowooza nti ekyo kyokola kijja kufaananya wannaggwano ekyo kiba kiri kabonero akalaga nti temunnaba kufuna nkola ya busajja bukulu ekwata nsonga ng'ezo kyokka ekifaananyi kye twagala okulaga eggwanga nti ezo ensonga tuzisobola n'eggwanga tulisobola singa bagamba nti e Masaka amataba gasazeeko Lwera ne bagamba nti ate Zomba abayekera bayingiridde okuva e Sudaani ne bagamba nti ate Kasese ne ADF ezze nga gwe head of state eggwanga olikubako bomu n'ogamba bino bintabudde ndowooza mu ngeri y'obukulembeze ekisajja kikulu bw'ofuna ebisoomooza kisooka otta ebigere ne weebuuza ne weebuulirira n'okola okusalawo okulimu okufumiitiriza eyo yali ennono y'ekiwandiiko kyange era nga ndabula nti enkola y'effubitizi bwe etaakyuke nti bwe otakkaanya naye ng'omuwendulira embwa zimulume kubanga enkola eri ewaffe oba tukkaanyiza na busuulwa nga muwendulirayo abavumi tulina enkola empya yazze okuvuma emu ku nnono oba gw'ovuma tomanyi bimutambulirako n'omulangira abeewaabwe n'omuliisa by'ataalya bw'omala okukola ebyo n'ogamba nti ebyo nga bikyali awo twagala kukulembera ggwanga n'ababalaba beebuuza ne bagamba nti naye bano baatuuse oba mbuukizi nali ndabula ekibiina okufaanana ng'embuukizi z'ebyobufuzi kubanga embuukizi yeerijja ku mutuba naye nga bw'ogisimba mutaka tosobola kunywerayo n'olwekyo nali mpa okulabula simanyi oba kwatwalibwa nekutegeerebwa manyi busuulwa kwawulirwa naye okutwalibwa simanyi okukeera ku makya n'otema ku nze ekigambo ekinene ng'omuntu gw'otemako ekigambo tomanyi nnonoye semaka mukulembeze n'osalawo omutyoboole gw'oyiseewo by'oyisaawo ebyamangu obanga olina ekiyita mu lugyo byagala okuyisaawo n'oddayo waka n'oyeyozaayoza n'ogamba ekyo nkikoze abantu abafaananga nze abalala simanyi basigala beebuuza obukulu bwo n'obusobozi bwo okukwata ensonga ezisingako awo obunene so okulabulwa okwo tuba tekwatwalibwa obulamuzi bulijja kubanga gye tugenze tutambula ne gye tugenze tweyongera abantu bagenda okwebuuza nti naye kati bibaali balanga mpuuga nga ate nga birala owekitiibwa era kyewuunyisa owekitiibwa aludde mu byobufuzi ebisanjo bitubuulidde obadde mu byobufuzi oweereza wano Ssaabasajja yakuwa n'ekitiibwa ky'olina ne obutakkaanya obwo bubalema butya okumalawo ebigambo pulezidenti we byayogedde Masaka n'agamba era yakkiriza omusobi ye ne yeetonda era ne musonyiwa wakkiriza ensobi ne weetonda n'akusonyiwa oluvannyuma lw'okusonyiwa lwati lwaki bino bikyagenda mu maaso era weetonda ku ki kati kyeneebuuza nti oli bwe yeetonda omukola otya naye yo si ensonga ndina okwogera kwetonda ndowooza kyetagana kwogerebwako mukaama okwetonda nga nze ate munnamateeka bw'ŋŋamba nti Busuula yazza omusango gwa Naggomola najja ne yeetonda ne musonyiwa kisooka okubuuzibwa nti wamusonyiwanga ani Busuula olina obusobozi obusonyiwa omuntu azizza omusango gwa Naggomola mu mateeka g'eggwanga oli bw'ogamba nti yabbye sente naye namusonyiye nga sente z'ogamba nti zabbe za ggwanga bw'obanga ddala tolina kyoyisaawo kyoyogerako oba okitegeera ndowooza nti ezo ensonga olw'okuba nti zitambudde nnyo ezimu zirina mu kkooti saagala kgenda nnyo mu bugazi bwazo ekirungi ensonga lwaki saabyogerako nannyo nga byonna bitambula nayogera kino
buli gwe basimba omuzindaalo ng'ayogera byatamanyi. Obwongo bwange n'okumanya kwange kwaŋŋamba nti tokayanira mu mazima. Era nayogera emirundi ebiri ku press conference nenzija ne ku radio ya Nyinimu nenjogera eri abantu ba Uganda nenga nti ezo ensonga nzogeddeko nga bwe ziri. Gye bigenze biggwera text egenze ekyuka nti twayise ensimbi naye twaziteesaako abamu tetwaliwo sitwabimanya. Kano otandika okubuuza ebibuuzo ebirala nti naye ababalonda bamala kufumiitiriza oba nammwe obukulembeze bw'abatuuba. Kakati bw'obeera mukulembeze ekimu ku biweewala kwe kusalawo mu bwangu, mu busungu, mu ssanyu, mu mukkuto ne mu mbeera efaanako bw'etyo. Olw'ebyo byonna okwefumiitirizaako tosalawo ng'osanyuse, tosalawo ng'onyiize nnyo, tosalawo ng'okkuse nnyo oba ng'oli muyala nnyo. Eyo embeera mu buntu ya bulabe nnyo kubanga mwosinzira okusalawo ensonga. Kyova nga oba n'obudde omukulembeze asobola okubaawo n'obudde obwefumiitiriza ku buli nsonga ne bwejjanga efaanana etya. Kubanga bw'obeera mu kifo ng'oli president, ng'oli mu kifo nga leader of opposition mwe nali, oba nga commissioner, oba nga MP, otuukibwako ensonga nnyingi eza buli kika. Obuvunaanyizibwa bw'olina kuwuliriza, kunoonyereza, kwebuuza, kusalawo. Era ndowooza ekimu ku byewuunyisa eggwanga nti nga maze okusalirwa omusango ate bampita ngende neewozeeko. Kakati eyo ensi etambula bw'etyo ya kikaaki. Amaaso ku ggwanga oba otambuza ekibiina ky'obufuzi nga stage ya bodaboda kwe kufuutuka abavuga bodaboda nga batomedde emmotoka ate bagenda bakube abanyini emmotoka. Tosobola kutambuza ekibiina kya byabufuzi nga stage ya bodaboda nti baba bajokyeza nadda kasi omaze okuntyoboola ate oŋŋamba nzije neewozeeko. Kati mba neebuuza nti bano bantu ba kika ki? Ekisooka mba neebuuza nti wagenze okusalawo n'okwogera bye bayogedde wamaze kwebuuza? Era wamaze okwebuuza neweebuulirira oyinza okugamba omuntu omutegeevu nti ng'omaze omusalira omusango ajjawozeeko. Kati ebyonna bino bw'obirowoozaako n'oga nti ekigendererwa sikyali ekyo, ekigendererwa ndoza kikweke tekyagala kuva tebalina mbavu zikijjayo. Naye ekitiibwa nawe olina okwetondera bannakibiina kyo. Lwaki you equally responsible obutaba na mechanism mu kibiina zigonjola butakkaanya ku level yo nga vice president. Lwaki temwateekawo mechanisms ezo? Kuba tukusuubira okubanga oyogera ne president mu legal officer mwogera ne team sec oba NEC ne mugaba tuteekawo bino awo vunaanyizibwa 9 ku 10 simanyi system za mu party. Nzikiriza ekitundu omusango ogwo naye okutegeera wa gye tuvudde ng'oggyeko okuba nti ekibiina twakiteekawo nga wabula kumpi omwezi gumu tugende mu kalulu tewaliwo nnyo budde bumala bwebuulirira na kuteekawo systems oba nkola ennuŋŋamu ekola ku buli nsonga. Bwe twava mu kalulu akaali kalibattanya nga bwe wakalaba ne tukavaamu n'ebisago bingi ebyabattiddwa, ababuziddwawo, abali mu makomera, abali mu kooti ku nsonga zino naziri byonna nga tuli mu kasambattuko. Ate ffe abaakwasibwa obuvunaanyizibwa mu parliament ne mu nsonga endala ate ntubeera n'ekkatala eddala ery'okuggyayo ekifaananyi ky'ekibiina gye twakwasibwa obuvunaanyizibwa okuyambako bannaffe abaafuna obuvunaanyizibwa nga beetaaga okulambikibwa n'okubutegeera enkola yaabwo. Ssebo obuvunaanyizibwa obwo bwonkutudde n'ekiwalaata ekitali mu luse lwaffe. So n'olwekyo obuvunaanyizibwa obwo tebwatuwa mwaganya gumala okutetenkanya ebintu ebyo naye ng'ate wandibaddewo wabeesumibwawo omusingi ogubitandika. Obuvunaanyizibwa bwonna tebuli ku nze nga muntu naye nvunaanyizibwa kyenkanya okulaba nti buteekebwawo. Olwokuba nti mu bumanyi bwange saagala nnyo kusogonyola nkola ya kibiina nga bweri naye wakyaliwo emiwaatwa minene nnyo naddala okutuuza enkiiko okubaako ebikanyizibwako mu nkola yaabyo nga si biragiro. Naye nga bwe ŋŋambye ebyo birina okukolebwa era bye bitakolebwa ekibiina okiwa bubi banga ttene tono nnyo kijja kuba kikola pusinze okujja nga waliwo okukkiriza nti ebintu bikolebwe nga bwe bikolebwa okujjako nga ekizinjibwa si kibiina naye nga kifaanana bufaananyi kibiina. Amaaso ku ggwanga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Oweekitiibwa
mu nkola ey'obuntu bw'obulwa ennyo n'abantu oba mu kitundu bwe balaba Busulwa ng'ayita waali bagamba kati omukungu Sembajjo yagenda okuyitawo bwe balaba wali Katikkiro wa Buganda babagamba kati agenda okuddako awo alabika Oweekitiibwa Medad oba Oweekitiibwa Gwansibirwa equally bw'olaba Oweekitiibwa Masasi Mpuuga mu byobufuzi bwe tuzze tubagoberera tuzze tubalaba osuubira bw'otunula ennyo oyinza okuba Erias Lukwago nga yajja okuddako Oweekitiibwa Medad Sseggona Oweekitiibwa Betty Nambooze Honorable oba abalala oba Ssemujju Nganda naye mu bantu bano tiimu yo ba abantu bemutambulira nabo ebyobufuzi batono nnyo abavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka okuyimirira naawe oba okulaba ensonga nga bw'oziraba oba ntuufu oba si ntuufu except Honorable Ssemujju Nganda era yagamba sobola kusalira Honorable Mpuuga musango sooka ne muwuliriza ne bw'aba aguzizza simalaga papa kumusalira musango oba nedda tuwulira nti banno bano balinga bakuvuddemu Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi Sseggona Nambooze n'abalala nza sijja kuboogerera naye bayite bajje wano obabuuze bannamukago bayite obabuuze buli omu akubulire bw'alowooza Honorable Ssemujju Nganda ekisooka ebbanga ddene abadde memba w'akakiiko k'amateeka Legal Committee era amanyi enkola gye tukola mu Parliament naddala okuyisa budget ya Parliament era ne budget kalibattanya yali mu kakiiko era amanyi zimu ku nsonga ezaaliyo zeezo ndowooza ayogeza busajja bukulu n'obumanyi bwe kyabulabe nnyo mukulembeze ku mutendera gwonna okwogera ekikwate oba okwogerera mu kutya ababaka bangi benjogedde nabo abantegeeza nti waliwo abakubira amasimu nga bagamba bw'otoyimirire ku nsonga eno bwoti kaadi ogifuuye mu ng'ombe tukugamba omubaka wa palamenti n'omutuusa ku ddaala etamukkiriza na kulowooza n'omufuula nga kazanyirizi oba omudeddezo bana bakuba endongo mu gundi mu bbaala z'oku kkubo ndowooza omuntu ofuukira omubaka wa palamenti oba oweereddwa omukisa okukozesa obwongo bwo okweramula n'okulamula abalala omuntu yenna atuuka ku ddaala ery'okukulembera constituency n'oba nga tosobola kwerowooleza oba oliko ekizibu era kyekyawula omukulembeze n'ennakigwanyizi sijja kugamba nti gundi n'egundi naye omubaka yenna agamba nti ekyamukozeseza bw'ati yatidde obubaka bwa palamenti buba bwamutuuba aba alina kubeera kirala mba simanyi oba asobola n'okulamula amaka ge kubanga obulamuzi bwonna bwetaaga okubeera ku kituufu era singa nyina omusango omuntu yenna gw'oyita wano agukulambululire oli bwagamba nti yatidde omubuuza yatidde ki era omubuuza akkiririza mu ki ndowooza kyabulabe nnyo omuntu yenna okweyita omukulembeze n'ogamba nti gwe bakkubidde akasimu oba ojja kusobola eggwanga mu ntata abantu abafaana bwe batyo be baleeta mob justice bw'omuntu bw'atyo bw'omusanga mu buvunaanyizibwa tabusalawo nga yeetengeredde abusalawo ng'alina entengeneze oba togwanidde kuyitibwa mukulembeze oba olina kukulemberwa era bwe ŋŋamba nasinziirako wano neŋŋamba nti abantu beetaaga kukulembera waliwo abantegeera obubi omuntu yenna atalina ntengeneze kuyimirira ku kyakkiririzaamu aba alina okukkiriza n'akulemberwa okugamba nti okulembemu banno oba ogenda kusalirawo otya abalala nga tosobola nakwesalirawo waliwo abakulembeze kati naye nga basaana kukulemberwa levo y'okukulembera tebannagituukako okubeera memba wa palamenti sebo kitiibwa kinene nnyo kubanga constituency ezisinga zirimu abantu 10,000 okweyongera waggulu constituency gyenkulembera Nyendo Mukungwe erimu abantu 15,000 kakati tosobola kubanga gwe mpe wa Nyendo Mukungwe nga oyine ku ddaala tosobola kuyimirira n'ogamba nti kino kyekituufu era singa nali nkoze ensobi Mwangi Busuulwa nandibadde nayimirira dda ku mavivi ku magulu gange neera neŋŋamba nti abantu ba Nyendo Mukungwe mu nsonyiwe nakola ensobi naye mu bumanyi bwange era naliga oli bwajja nagambira nti we kkiriza ensobi nkusonyiwe naye nga nekwasinzira tekiriiwo n'omanya nti kakati bano balina kye bayisaawo baagala kweyambisa nze nga wiri baalo okuyisaawo ebyabwe naye mu busajja bukulu bwange ensonga nzikwata nga bwe nzikwata kubanga mmanyi nti ekirwisaayo amazima ali kyekigawangaaza
So abakulu bayogeddeko ab'ekinywi kyange ndowooza programu eno basobola okujja ne boogera buli muntu ajje ayogere waayimiridde n'abeebuuliza obeebuulize obumanyi bwabwe baboogere ate abamu ku bo tubadde nabo mu bukiiko obw'enjawulo budgeti legal obwo bukiiko obulondoola ennyo naye n'ekira kinyala okugamba abantu ba Buganda naddala ndowooza embeera gye tuyitamu nayo etusomese ku kitiibwa ky'obukulembeze n'obukulu bw'okulonda abantu nga bajja gattako ku lutabaalo lw'ekitundu oba lw'eggwanga. Kituufu abantu balonda omuntu gwe baagala naye era kikulu nnyo abantu balonda omuntu ng'alina ku bumanyi obutandikirwako. Saagenda mu palamenti nga buli kimu nkimanyi ebimu biize buyize naye abantu bataagala kuyiga, abantu abataagala kwebuuza, abatambulira mu kinyumo babulabe nnyo eri abantu be bakulembera. Kati njagala kubuuza kana kasembayo onsonyi nja kunokola erinnya bw'onooba osobodde onziremu. Wabba ki, watwala ki, wakola ki omubaka wa Nakaseke South Honorable Tamaguse Makula buli wabeera Masasi Mpuuga tamuva mu kamwa waliropo yali mudoza mu shadow cabinet oba committee naye ng'alinga atakukkiririzaamu bwe baamala okulonda Right Honorable Ssenyonyi n'aga tuwonye lopo abadde w'amasuuti kwogera luzungu kati bino bya field bya ground tufunye ono ne wabeera buli wabeera kwegamba Mpuuga w'ekitiibwa takulaba Olutamaguse Makula Paulo kiki mbatabaganyi waliwo ekyasoba. Mwami Lutamaguzi yansanga mu palamenti ey'10 manyi akiikirira Nakaseke simanyi waabwe n'abazadde be sibamanyi, simanyi kusoma kwe, simanyi nnono ye, simanyi na byakkiririzaamu. N'olwekyo sisobola mba sirimu enkanya nnyo, mba sirimu enkanya okumulamula, mba sirimu enkanya okumusalira omusango. Si nkiiko nnyingi ze ntuddeko naye naawe ebirowoozo bye n'ekyo sibimanyi, n'olwekyo si kya bwenkanya okumwogerako. Oba oli awo olimuwaayo omukisa n'ompita wano naye n'omuyita kuba nze siina kye mumanyiiko, simuwalana, simulinaako Luganda, kyemmanyi akiikirira kitundu kya Buganda, simanyi byakkiririzaamu, sisobola mulamulira wano. Essuuti ze nnyambala nzigula Kampala, oluzungu nalusomera waffe Nakawanga n'ekyamaganda. Simanyi bwe bikemmensa muntu mmeme. Bwe mba mufaananira bubi mwetondera, bwe mba mwogerera bubi era mwetondera. Ofisi yange agimanyi ate ebeera nzigula